kigambo kimu kimala nti bino byampuna nti gye tuzze okuddukira okulaba nti Paalamenti etaasa bannayuganda aseti yaabwe ereme egenda ezzeemu kigoyo weezinga nga bw'omulaba n'ebintu ebitategerekeka. Ffe nga KCCA tuzze full board, ffenna tuweddeyo, Paalamenti etudde, komiti yonna etudde, Bombusheeru neeva gyevudde. Buli sipiika agambye kaakati waliwo ttiimu ye gy'aweerezza ku lulwe egende enoonyereze. Naye ffe ababadde mu nsi muno abali mu kibuga wano abamanyi ebigenda mu maaso n'ebintu bya hamu tetwewuunya, kubanga ebyo bibadde bisuubirwa okubaawo. Kyova olaba ne hamu yennyini tazze wano, asindise wololewe ajje wano yeewaanire mu Paalamenti. Simanya oli doctor, simanya visionary, simanya biki. Impunity eri mu ggwanga luno kyekola kye bayita impunity, obwamawale bwe bugenda mu maaso. Kiwali kirala eno impunity. Olw'ensonga hamu tuzze tubalaga nti buli sisitimu yonna ye ayagala aginafuye. Kaakati azze eri afootoola n'afootoola KCCA ne tufuna charge sheets, criminal prosecutions ne tuzitandika, n'afootoola institution, n'afootoola poliisi yagiteeka mu nsawo ye, n'akwata buli omu yenna n'ateeka mu nsawo ye okuggyako abo babinywera. Kakati tulowoozeza nti Paalamenti at least ye neesukkakaawo. Oho, hamu n'akwata Paalamenti n'agiteeka wansi w'ebigere bye, kuba kati kyakola. N'aweereza omulenzi we n'ajja nga yeeyagalira bweyagalizi ku Paalamenti, bye asindise muntu we, era n'ayogera byayogedde, oyo visionary ye biki. So sipiika kyakoze of course kimenya mateeka, talina buyinza obwo. Paalamenti ekolera mu systems, Paalamenti ekolera mu committees. Eno komiti erina auditor general report gye tuliko gye bawuliriza, era eri mu issue ey'emyala n'obujulizi ffenna tubadde tubuleese bungi obulaga ani yabbaki, mwala gwawa, ne bye tubadde tuzze tukola byonna nga fayiro tuzze nazo nene bwe ziti tubadde tubaleetedde bwino. Naye kitumazeeko ebyewungula nti sipiika awandiiseeyo akabaluwa bw'aweerezza fact finding team egende mubuulire ebiri ku mwala, bwe banaamala ekiddako ki. Kino twalisuubidde nti singa Paalamenti ebadde eddala erumirirwa eggwanga lino, yalibadde ng'evaayo ne mu liseesi n'etuula n'egamba nti eno matter of great national importance, muveeyo mujje. Ekyokubiri, bwebanga ddala pulojekiti eno yakuyamba bannayuganda bannakampala nga bwe baagala okutuwaddiisa, njagala tumanye lwaki bagikukusa, lwaki batya ebintu byanika musana bwe bati, lwaki bagiyiseeyo manju, lwaki batya reports okufuluma. Sipiika yalibadde alagira akakiiko kano nti tubaagala munoonyereze mu nnaku 2 oba 3 nga mumaliriza lipooti yammwe. Paalamenti egenda kutuula either ku Lwokuna oba ku Lwokutaano wiiki eno okumaliriza ensonga eno. Naye owulidde amabaluwa minisita wa Kampala Yomisa Nabbengo ng'agamba poliisi eragiddwa, abasecurity mwenna mulagiddwa, mwenna mukakiddwa, mugende mulambe omusajja atekinga omwala atandike excavation, atandike talina plane, talina NEMA certificate, talina approval plan ya KCCA, talina kiwandiiko kyonna okujjako akabaluwa ka President Museveni ne community ka council ke yeewaana nako. Tewali kirala kyonna kyalina. Naye ne baluwa ne road mayor ne batamuwaako kopi. So twagala okutegeeza mukyala Anita Amongo gyokufana obutanya gwa aseti y'abannayuganda tejja kumala gagenda bwetyo. Ffe tumaliridde olutalo duleeta wano mu house okujjako ng'ogenda kutusiba. Yawala okutegeeza mukyala Anita Amongo yeeteeketeeke, either agenda kutusiba, agenda kutukolako byambyone, naye tumaliridde olutalo dulwanira wano mu house. Ke lwatuuse wano mu house
tufuluma wano nga luwedde ekyo kyenjagala obbakaka kerutuuse mu parliament kuba eriyo nabazze bafotoola n'ogenda mu kanso ne bakufotoola omanyi waliwo kibayita nakuzambwa n'ataayola akola ki akuba embwa basamba busambi n'ataayola akuba n'ogenda mu kanso ne basamba n'ogenda ku poliisi ne basamba n'ogenda luddawa yonna n'ogenda buli wamu ne bajolonga ne badda mu social media ne baddawa kaakati tutuuse ne mu parliament naniita asambe twagala okumutegeeza tetugenda kuba mumanya ya nkoko ku mulundi guno ensonga tezituuse ku ntikko wano mu house okufa n'obutanyagwa wano tuvaawo ng'omwala tuguzizza mikono gya KCCA ku lwa bannayuganda ekyo mukakasi tetugenda kufuluma mu house wano mulimu ebyapa bye bateekamu mugende munoonyereze kuliko ekyapa kyebayita ekimanya ga Kiham Mwami Museveni awandiika akabaluwa ke kali mu manya ga Ham Enterprises era ne wano bagamba Ham Enterprises no naye baataddeko dda n'ebyapa biri mu manya ga Kiham Kigundu Hamisi gasooka musajja w'oyo gwe bayita Nakibinge wololewe ne bakikyusa ne kidda mu manya ga Kiham ekazi ziri 72 kilomita 9 yasasudde sente mmeka okutwala kilomita 9 ne eka 72 mu kibuga wakati teyasasudde n'ekikumi mbu mugagga visionary mutumanyidde Ssaabasajja Kabaka wange ali mwebale nnyo